soko bulirize. Seta okulala kwe Seth talya, tanywa, tayambala. Kakubuzeeko. Ono omusajja mubuuze nakaje mirundi meka ewo Alton ne kugamba kuluno sina sente mbuliza omulenzo ombuliza Bruno. Have I ever been disrespectful to him? I'm currently making 24 years in April. I spent my whole dating Bruno ngoli how old? I was 20 in 2018. I was 20 years. Seita agenda kwezi myaka 3 mu August. Nzokunda bisanze tosobola kunda bisa tosobola muka ekyalina okumanya nzobulamu bwange tubibadde mbino siko gusoza okujugirako akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako. They took blood from him. Kwanza namugamba keshishim namugamba olaba omwana ono wakeera ku makya n'akaaba nakola ki Bruno ebintu bigenda kutambulira birungi. Vanessa byakatana bakola abantu betu bamwogera kwe bamuvumako. Cause but kwa tuba n'obulamu mukadde nange ne bifaananyi nga nzijeko esaati tubavutta. Vanessa bifaananyi binga nyimiro kumbwe. Abantu babikutte. Sikiwate omukwano gwe kyabadde ayagala okukozesa mukwano gwe. Awoza anoonyeza chief justice. Tulina justice gy'onoonyeza si kisaawe n'omuteeseza ku social media. Tulina justice gy'omunoonyeza. Kyogamba mukadde bwensalawo ne mugamba nti akatwere bandadde ku social media kati bwensalawo ne ngamba nti nsigadde nga bwendi ayina kyagenda okukola omulenzi talina. Tulina justice gy'anoonyeza eri mwana okuggyako alabisiza Vanessa n'omwana. Nze okundabisa nze tosobola kundabisa tosobola muka ekyalina okumanya nze obulamu bwange tubibadde mbino si bwe gusoza okujugirako bajja kunjogerako badde ku muntu omulala enkya bamwogirako ate nga bannayuganda nze mbamanyi ekyo bagenda kibeerako bakiveeko kintu kyangu nnyo batuleke nze naani so njagala lowooza emirundi egyo bannaye ebintu mubeere bitono mujjukire nti Katonda gyali omwana ono ye yabawa omwana ono kuyimba mwaka mulamba olowooza banayagana banabira kwekyo bajja kivaako naye nze kyenjagala kiri kimu gamba oyo omulenzi kasawo ali awo alekerawo okwagala okufunira likes ku Vanessa if abadde acaring talking to her when Seth falls sick who has been paying Seth's bills so what is your friend saying Seth has Bruno togera mazima Seth okulala kwe Bruno soko bulirize Seth okulala kwe Seth talya tanywa tayambala kakubuzeeko ono omusajja mubuuze nakaje mirundi meka ewo Alton ne kugamba kuluno sina sente mbuliza omulenzo mbuliza Bruno. Have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. He knows that. He knows. Bruno sirika mama ngayogera nawe. Ono si Vanessa oyogera ne mama Vanessa. Mukadde. Wanji. Kuliriza. Anyway, nze simanyi eno. Bano basazewo bisubitira mu media but it's okay. Esawa eno. Tekyabadde kirungi kye baakoze. Ate. But I know that someone there is recording. Listen to chenja kugamba mukadde. Sebo yogera. Mufubye okugezaako okutuukirira omwana okumuyamba obasifubyemu. Wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa ate terufuuka lutalo omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno. Namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana nze kuba twali magano communicating naye ne mugamba tamanyi kyetugenda okukola kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye naama ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era y'ensonga lwaki Vanessa okubeera bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka n'embima amazzi nze ekintu kyenjagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera
nze kyenjagala kiri kimu bomba musazeewo kyamusaayi n'okubeerawo akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga nekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako dokita mukwano gwe gwabeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampayanga ne results ekyo kati tukiveeko Bruno nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeera kuba kati omwana seefi tebalina gye bamutwala seefi nze mukkiza seefi mwana wange ate nawe simuwo kubanga nze mulabiridde okitegeera mbadde nze sina kyeŋŋambye just kyemamugambye akwate akkirize dokita amukoleko ki ajjeko omwana tannagaana era nange wendi waneeno omwana we baba bamuggyako sampoozi bazitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeerawejjidde mukadde actually mbadde nga nze nkubira muganda wange sibe buli kanaku bamugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status bomba musazeewo kyamusaayi n'okubeerawo akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga nekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako dokita mukwano gwe gwabeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampayanga ne results ekyo kati tukiveeko Bruno nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeera kuba kati omwana seefi tebalina gye bamutwala seefi nze mukkiza seefi mwana wange ate nawe simuwo kubanga nze mulabiridde okitegeera mbadde nze sina kyeŋŋambye just kyemamugambye akwate akkirize dokita amukoleko ki ajjeko omwana tannagaana era nange wendi waneeno omwana we baba bamuggyako sampoozi bazitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeerawejjidde mukadde actually mbadde nga nze nkubira muganda wange sibe buli kanaku bamugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status kuki bali baganda bange wodda ku status noyagala bajjera kubeera hard because ntutteko step Vanessa yoteri yali amugambe kusasula simanyi mirundi gyeyakasasula ng'atwalidde Alton oyo omwana Alton oyo mutuuza omubuuze sente meka n'ogusembeyo wano nze yagamba Alton janjaba omwana ompeereza ebbiiro kati nze gwagamba atali responsible asasula bbiiru z'okujjanjaba omwana kubanga okujjanjabira omwana wa Alton si kwa layisi okujjanjaba kw'otunuulidde point okitegeera gye bakugamba Bruno okulaga nti nno oli taata w'omwana tekitegeeza nti nno omwana alina kubeera nga mulwadde omwana alina ebintu ebirala byetaagisa nze si kyogera kino kyoba njagala kufunira ku mwana kubanga kuva mabega mbadde sirya kuza seefi newankubadde nga muganda we yatuyisaamu amaaso n'agamba nti tuli banaku twagala sente zo nze siryanga ku sente zo recording odiyo tugirina wano twagisevinga sisita wange agirina va kwene gundi tannagaana era twakkiriza dda ne dokita wuyo waali ne muganda wange waali tewali buzibu akkirize dokita akole test akkirize era kuba abadde taliiwo ne muyita najja badde nsaba mukadde badde nsaba ekyo ekiba kiwedde then step eddako tugenda girira kufuna nze gwe ne oyo Vanessa tewali buzibu akkirize dokita ajjeko omwana saamu waali wano omwana sampo bagenda zimujjako nyanziza kati ekisigale tugenda bera nga tucommunicatinga naye bino ebirala temwerangira kuba jjukira mwina abaana mwenna newankubadde mwagaana okukwatagana naye obudde bw'ono omwana mukosa obulamu bw'omwana ngenda ku social media Vanessa oyo yatuma abo bakwano be ngenda ku social media gwe Bruno era mutumye abo bakwano be
Bruno namutumye even your friend Bob Benson called me nga bonna banjagala mu information bonna sina bwe nakuteko nomusinga nayagala tumesa I would have done it oli bwamuvumye nakuddamu bibye Vanessa yalemedde okontrolinga mukwana Nani amukubira? Sibamanyi oli waliwo akubye leero musibanja ako wa Bruno waliwo abamukubidde jjo nga bamugamba kati gwe mukazi gwe naawe omukulu nze mama wange talina ntalo kaizi na muntu takubirangako na Bruno kwogera naye tamulabangako physically Nyazaala we tamulabangako physically mukazi wattu akanya kulabirira mwana oyo okitegeera nze wontu wetuli ewaka omwami oyo yagambako abo bantu bakyafu omwana wange kyava alwala abakyafu bakuliisiza omwana bakuyambazisa omwana kati gwokogera I don't pay hospital bills paying hospital bills case sikubeera taata you're obligated to do which you're not doing me a favor sigwangako mukwano na Bruno K I just as he says he curses the day he met me Hey, I think that. Yeah, to my auntie actually on phone because my auntie had called yali amukubidde nga ayagala nvemo depression generally at the moment nti ebya business bibeddewo omusajja aligamba sina buvunanyizibwa ndi extravagant to the point natukogamba ife nga tata affe teyatuweerera then you need to be a smart woman nze nali manyi omuzadde wange kyakuze tampadde nfuba nnyo okulaba nga abaana bange bakifuna oba nfuna so he spoke a lot of things to my senga namugamba Bruno nyamdamu muntu mukulu oba olyani oba wani noba osingako emyaka 3 ku 2 sikuddamu my mother texted her sister to my mom kwa mama wange yesi muntu wantalo the sister to my mom texted her namugamba naye ebintu byemukola osaba otya omwana ono nze omwana we bamunsaba dda lwaki omusajja yava ku point omwana wange yali alwadde basobola okuyirayo doctor ne bamubuuza emirundi omwana gye yakakola ki gye yakalwala mibale lwo process mu kufuna olubuto yalulabirira paka ku luzaala it's my mother who had my back and my friends teyalabirira lubuto no ku lubuto ono sisanga olubuto luba luweza emyezi 8 najja nga bamaze kumuvuma mu inbox nangamba Vani we can sort these things the two of us bano tebaaliyo byonna gye byakola ki gye byali nze I'm a very understanding person wendaga nti you're ready to move forward I move forward omuntu naddamu n'akyuka throughout weyajja okulaba omwana wange the very first day omwana wange yali awezezza emyezi 2 yasitula omwana omuddiiro n'amaana ngamba naye nze ono omwana tanfaanana yagamba atya naye nze ono omwana tanfaanana that is Bruno K yes he said it naye nze ono omwana tanfaanana ne mugamba kati omwana omuto w'emyezi 2 how can he get the features of a grown person after 2 months nga wakazaala 2 months when he came home yangamba ekintu kimu omwana nga tanfaanana waliwo ebintu omuntu ebigambo byakugamba ye nga ne waba kuwadde ssente nga bwazoogera byaba ayogereddeko byokka oba owulira agamba nti sijja kukwata ssente zino naye ng'ate tolina kyakola ki kyakkola okitegeera obadde ku mutimbagano bagamba nti toli mu class Bruno Keza abawala basobola kwagala ne bateekayo ebifaananyi byo ebimu nga kirabika wali oba oli lubuto I had just given birth nali siri lubuto nze saasiba lubuto nze omwana wange yafulumya amagulu nafuna wezi nyingi and I had a catheter down okitegeera throughout the labor nze namala ennaku 2 mu ddwaliro nga nfuluma musaayi throughout ate mikwano gyange gyejandiko ofunaye gyejandiko omwana wange yafulumya amagulu they had to do things to me so I couldn't tie my stomach. He wasn't, it was my mom who was in the hospital and my friend Kaitesi and Keith and who else and Mugisha never married studio yonna yaliwo mu ddwaliro. But Bruno didn't turn up. Of course he did. He did. Omuntu n'okusaba omwana we abamusaba nga amwagala ze mba nsobola okuwa n'omuntu okutwala omwana just ayagala okukutorment. To torment you, that is not the right way to go about these things. Forget, people can judge me. I truly can tell you that I don't care because I have a life as a person. I have a life as a person that I have to live.
I'm currently making 24 years in April. I spent what my whole... dating Bruno, how old? I was 20 in 2018. I was 20 years. Seith agenda kweza emyaka 3 mu August. Abadde bagamba akusindikira ssente Bruno ke. I have people who can testify to that. Nze omuntu gwe ndiringa naye asooka kwogera ebintu biyitirivu nawe n'ogumiikiriza. Wegiba 5 ne gituuka. Wegiba 5 ne gikola ki? Ne gituuka. Nga nange njagala omwana wange. Abeereko ne taata we banyumyeko, they go out on bikes. Every woman wants that on earth. But it's what I was holding on hard for. Paka when I attended Walida, because I went through depression, I was devastated as a person, as crushed, as humiliated. Ngabato bagamba mmola watu kokolera ebyo byonna nakolera omusajja kino owulira aba mwagala. I've never touched Brea, I've never talked to Brea. Tata we ye yangamba okitegeera because yali planned izembuga tugenda kukola emidala egyo nga giri separate. Nenze keiza kugamba nali nkoze ku business. I'm a hustler. I've ever done a business. I had a restaurant. Just nti ebintu ebimu obimanyi ebyensi opambana n'ekigana n'okita n'okwata ekita nengendako mu ngoye z'abasajja. Ani atandabanga ntunda engoye z'abasajja okitegeera. Nengendako n'opambana era ye kenyini nangamba ne gojja wa sente zikola business. Kuba ndi mupambani okitegeera. So Diane ewe navaayo ng'omwana si wa Bruno. Nze manyi wuwe. Omanyi wuwe? Wuwe. Bwe navaayo nga wuwe because mulamu omukuba mulamu muyita mulamu because agambye sister wa Bruno kuva ebweru. Onakkiriza batwala omwana. Sisobola, my child is my joy. Whenever I'm having hard days, n'ennaku z'obeeraawo nga ogenze ku mulimu bigaanyi. Saith is adorable. Saith he cried immensely. I couldn't be there to watch that. I couldn't. So they took blood from him. Kwanza namugamba keshishim namugamba ulabo omwana ono wakeera ku makya n'akaaba. Nakola ki? Bruno ebintu bigenda kutambulira birungi. Engamba kimugwe. Let me tell you, if God didn't know me, I wouldn't be living the life I live. Obulungi bw'omuntu tebaboogerera n'obubi bw'omuntu tebamwogerera. So bagikoze forcefully. All I know is I put a hand to it. Lwaki badde bandiko nga bagamba vane wogana abantu abokola DNA, which means teweekakasa mwanawo ki. So me yesterday was down kuba badde bansazeeko akanyama ku bbeere and I couldn't. Akacha DNA. Nedda byange issues. Suffering cancer and something. Sorry. So I couldn't be there to see everything that was happening. And when my friend tried to record, they told him, Mister, this is confidential. Mukwano gwange oyo n'alemerako n'agamba kale fete tuyina ssente kangendereko ndabe ne Bruno nga mukola ki. Bana babiri nga we have done it for Seth and Briella. He even came home. Nangamba Vani, I want us bishi. Nemugamba if I'm stepping into this. Nchingiramu ngani. Me I reached a point, he said I have to be sending Briella money. I was sending Briella money to the point nti natukanga business ey'omudala kwa chapati ekola sente meka. Kinenye emitwalo 2. Nalina okuweerezanga emitwalo 6 buli week. Natuka akaseera nga I pick from my own pockets. Nga sagala nyiza musajja kugamba mboola omwana we. Nenga ze ne business omwana wange teyagifunako yadde amata. Abaana ba chapati ne banziba. I took out a loan. Nengamba kanzeo business ko omusajja already waba akwinako hatred. Eyo kaba kasonga bagenda vakantu katini. So I took loans. Actually, I suffered with loans. Okusolobeza Briella. Anti yewe yangamba ndikuwa nambuza kunemga naye omwana wangamba abeera naki n'omuntu omulala mbwa nti zino mba nziweereza anko we simanyi accountability saabitegeera. So nembeerawo and
how did it happen? It reached a point my mom, because nze muntu atoba n'ebintu nga sina muntu n'ogwo gwengambye. Era even my friends were shocked to know that Bruno K is the father of my child. That's how private I am. My closest friends. You get? It was only my family members who knew the saga. You get? So, nempulira nga business entuuse. Okitegeera? Yakuwa sente mmeka okukola business? Yampa emitwalo 85. Yaziteekana ku ssimu ya maama wange. Wayitawo period naweereza emitwalo 23 emirala. Ngolidde omudala maze okukola 23 kye nakola sijja kwewayiza nagenda nengulira Safe engoye. Kwa Safe yayita alina ngoye za kukyala mu bantu. Okitegeera? Nkugamba mbu Safe amanyi Bruno yadde n'omuyita taata. Takimuyitanga ko baganda bange bayita taata. Kubanga alaba bulabi musajja ajja n'amusitulako n'atambula n'akolaki. Ate asaba atya DNA kitegeeza wayenda ku lubuto oba wali omugattika? No. Ekiva ku Bruno okusaba DNA when Bruno because I'm naturally an emotional person. Wala bintu byobalabala noga kala messed up my life. Okitegeera? Kati ng'oli awo wejjusaamu ebintu ebimu. Safe told me, mami mukama afaayo. Omwana wange ekiro namala neebaka naddawo. My child can wake up in the morning nakubuuza, Mommy, are you okay? Trust me, even when I'm crying, he comes and wipes my tears. I cannot let go of something that means the world to me. Ani amutuuma amannya? Tata we yankubeera nangamba, if the child is mine, because me I was going to use Chisacha Mukama. Because Safe Chisacha Mukama. Nangamba, how can you use that name? Waba wange mutume Kiggundu. The face Kiggundu. Holy Seth Kiggundu. And katika lakata wivaya na